Okusinziira ku bala abantu okwakaga omwaka guno, abantu abasobola okufuna siringi 9 buli lunaku kiyite poverty line bali ebitundu 42 n'obutundutundu 52 ku buli 100 mu Uganda. Bannakibiina ki FDC ekiwayi kya Katonga Road bagamba buno bukyali bulabe bw'amaanyi eri eggwanga lya Uganda. Abantu abali mu below poverty line bangi batadde kale ku 42%. Naye ng'osanga areas ng'ezimu nga Karamoja eri 84% poverty level 84%. Nosanga nga Acholi sub-region ne bagamba bali ku 63% obwavu 63 Acholi sub-region ne bagenda mu Western Nile bali ku 67%. So obwavu obwo bufaanana bwe butyo tebusobola kuyimiri tebusobola kucelebratinga independence. Dr. Kiza Besigye munnakibiina kino obuzibu butadde ku gavumenti eri mu buyinza okuva ku bigendererwa ebyatunuulirwa abaatwala Uganda mu kwefuga. Kuva 66 eddembe obuyinza n'okusobola okwekulaakulanya byaddamu ne biwambibwa. Ono era anenya NRM okuzingamya eby'enjigiriza nti n'enteekateeka gye bagamba nti yaleetebwa kuyamba buli mwana wa Uganda afuna omukisa okusoma yafuuka bonna bakone. Besigye agamba nti mu kiseera kino eby'enjigiriza ebiri yaddeyaddeko byasigalira abo abalina ensimbi olwabali mu mbeera ey'okweyiiya ne balekebwa ebbali. Abazadde abateereddewo okusomera obwereere era babadde bakwata n'abakulembeze b'amasomero ba headmaster nti bajja ssente ku bazadde okusomesa abaana baabwe. Abadde asasula siringi 7 omwaka ekitegeeza buli taamu 24,000. Naye nga mu Uganda teri mukulembeze atwala mwana we mu ssomero eryo abafuna ssente ze bajja ku misolo gyaffe. Anenya gavumenti olw'ebbula ly'emmere ng'asinziira ku nsimbi eziteekebwa mu by'obulimi entono. They went to Maputo, Mozambique and made a declaration that a minimum of 10% of national budget must be committed to agriculture to ensure that there is food security. Again, in Uganda, I think at most they have been allocating 3% for agriculture. And they call proudly Uganda an agricultural country. Wano we basabira bannayuganda okubegattako mu lugendo lw'okwenunula kwe bayise okwokubiri. Myaka 62 tubaddemu ne ssemateeka 6. Ow'enkaaga-mu-2 ye wa independence, ow'enkaaga-mu-6 ow'Obote gwe yaleeta, n'ow'enkaaga-mu-7 era gwe yaleeta, then n'ow'ensanvu-mu-7 wa Idi Amin atawandiikibwa, owa 86 wa Yoweri Kaguta Museveni legal notice number 1 wamu n'owa 95. Zezo constitutions 6 naye tujja ffe ssemateeka nga tuzingako. Kati ekinyamiza nti n'owakaseera kano naye era ow'e95 akulaga nti kyafuuka kiwongole. Tulina kuginunula kuva mu mikono gy'Abangereza abaddugavu abaatuddamu ne batuwamba. Era gwe mulimu gwe twolekedde ng'eggwanga. Bano babadde ku kitebe kyabwe ku luguudo lwa Katonga e Kampala okuba ttooki mu Uganda weetuuse meenunula ag'omulundi ogw'enkaaga-mu-2. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.